ensooka okwebaza Allah Jalal atusobosezza mu kavuyo k'okubba obulo okwali e Pallisa mu ssaza ly'e Gogonyo okuba nti kkooti enkulu Court of Appeal ejulirwamu esazizzaamu okulonda okwo lwakuba nti ekibi nnyo ekivve Electoral Commission kyeyakola kulangirira omuntu teyayitamu. Electoral Commission omuntu eyagwa ate gyeyakola ki gyeyalangirira Derrick Orone owa NRM ntayisa ate nga yagwa. Ensonga egyo netugitwala mu High Court Embale. Ekyembi omulamuzi wa High Court yakkiriza naffe nti kituufu bayingizamu ki obululu abantu batalonda nate n'agamba nti oli wadde tebamulonda asigale nga ki ali mu parliament. Ekintu kyatuyisa bubi nnyo kwe kuleeta ensonga eyo mu Court of Appeal. Bano abajaji abasatu bakkiriza naffe nti ekyo kyali kibi nnyo, bawa abantu omukisa bakole ki balonde nga baagala, si Electoral Commission okusalawo okulonderamu abantu abakulembeze baabwe. Kova ekkiriza nti okulonda okwo kwali kufu nnyo era basazizzaamu okulonda kwe Gogonyo. Batugambye Electoral Commission egende etandike okulonda okulala okupya. Kosi batuwadde kosi enankanye bagiyita galama ez'omusango kuwaaba wansi eri newaggulu wano. Neneebaza abalamuzi okuba nti bakozezza amazima ne balaba obujulizi obwaliwo, ne Electoral Commission naye yakkiriza mu kooti nti kituufu twayongeramu ki obululu.